Tubasabire Mukama abatambuze bulungi okwetaba. Bannaffe mwenna abali mu Surrey nammwe tubaaniriza okusuubire nti ebintu zonna zijja kukola bulungi era nga mukwatagana wamu. Kale abooluganda kabasabe tuyimuke tutandike okusinza kwaffe okwaliwo nga tuyimba oluyimba olwo 22 lw'omukulu Ekisa kibeere gyemuli n'emirembe eriva eri Katonda Kitaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo. Abaagalwa ennyo, tukuŋŋaanye wano mu maaso ga Katonda ayinza byonna ne mu maaso g'ekibiina kyonna eky'omuggulu okwewaayo eri Katonda nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe, okusinga kwaffe n'okutendereza kwaffe era n'okwebaza kwaffe, okusaba kwaffe ne kuwagala tulyoke tweyongere okumanyira ddala amazima okwagala kwa Katonda era tuwoleserengala ebyekisa mu bulamu bwaffe
era tusaba abalala ebyo ebyetaalibwa ne bw'obulungi bwabwe. Kale bakkane tufukamire abasobola okujjukira Katonda ali wonna. Fenna wamu okukwatira essaawa Ayi Kitaffe ayinza byonna era ow'ekisiikirize tukyama okuva mu mugongo omugazi ekizibu. Tugoberera nnyo okulowooza n'okwegonaaza. Tugaana okubuulira amateeka amatukuvu. Tulekera ebituwaanira okukola era n'okukola ebituwaanira okukola. Songa n'obulamu tebulimifu naye kuweekaana Mukama otuddemu ffe abanaku abatono ebiri. Ayi Katonda obasaasire abaatuuka omunaku obalaba abanyuridde nga bw'osuubiza abantu wa Yesu Kristo Mukama waffe. Ayi Kitaffe ow'ekisa ekingi era otubeere okuwoolera okutwala olero n'okwegetereza nga tutya ggwe era nga tukolerera obutuukirivu erinnya ly'ekitukuvu. Amiina. Nga bwe tutalina mwawula waffe tugenda kusaba essaala y'Oluganda. Obawe tukwegayirira Mukama waffe ow'ekisa abantu abakwesiga okusonyiyibwa n'emirembe balongoosebwe ebibi byabwe byonna balyoke bakuweerezenga n'omutima omutereevu gwa Yesu Kristo Mukama waffe. Kale wamu twatule essaala y'abategeeza omutukuvu Mukama waffe Yesu Kristo. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lye litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, oyagala tukolebwe mu nsi kalikolebwa mu ggulu. Otuwe leero emmere yaffe ya leero, otusonyiwe okwonoona kwaffe nga bwe tusonyiwa totutwala mu ttemu naye otulokole mu bibi, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Mukama twasamye omwaka. Ayi Mukama yanguwa okutulokola. Ekitiibwa kibeere Kitaffe n'eby'Omwana n'eby'Omwoyo Omutukuvu. Mutendereze Mukama. Kale abooluganda mutuuleeko tuwulire ebitundu byaffe ebya leero. Ekitundu kyakusooka kivudde mu bisaawe ebiswana 5:22 olwabiri. Bisaawe olwabiri kiri ku nsigo y'ebyokulabisa tutunuulire ensolo olw'okukemwe enkomerero zonna ez'ensi kubanga Katonda so tewayingira. Neera yeddemu eno ekigambo ekitudde mu kamwa obutuukirivu neera yeddemu ekigambo ekitudde mu kamwa kange obutuukirivu so tekitudde mawulu nga nze bibbi tubinna birimu kaamina ebirimi birina nze. Walibaawo aligamba nti Mukama mwokka engeri obutuukirivu n'amaanyi eri oyo abantu gye babajja. Naye bonna abayisuwalira balikwatibwa ensi. Mukama ezzadde lyonna lya Isirayiri eriweebwa obutuukirivu era bwe lyeyingiza. Ekitundu kyaffe kikomyamu.
Ekitundu kyaffe ekyokubiri kivudde mu Baruumi essuula ey'ekumi okuva ku lunyiriri olusooka okutuuka ku lwomukaaga. Abaruumi, Romans chapter 15 verse 1 to 6. Era ffe abalina amaanyi kitugwanidde okwetikkanga obunafu bw'abo abatalina, so si kwesanyusanga ffekka. Buli muntu muffe asanyusenga munne mu bulungi olw'okwezi, kubanga era Kristo teyeesanyusanga naye nga bwe kyawandiikibwa nti ebivume byabwe abaakufuna byagwa ku nsi. Kubanga byonna ebyawandiikibwa ebitabo byawandiikibwa okuyigiriza ffe bwe tutyo mu kugumiikiriza n'okukuzibwamu maanyi. Ebyawandiikibwa bibeerenga n'essuubi, era Katonda okugumiikiriza n'okusanyusa abalungi okulowoozanga obumu mweka mu ngeri ya Kristo Yesu. Mulyoke muwenga ekitiibwa Katonda Kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo n'obuweereza n'eddoboozi limu. Ekitundu kyaffe ekyokubiri. Katuyimirire abo yawandiikibwa Luka Omwogezi essuula ey'okuna kutandika ku lunyiriri olw'omukaaga. N'ajja e Nazaaleesi gye yakulira ku lunaku lwa Ssabbiiti, ayingira mu kkuŋŋaaniro nga bwe yali empisa ye, n'ayimirira okusoma. Ne bamuwa ekitabo kya nnabbi Isaaya, n'akibikkula, n'alaba ekitundu owawandiikibwa nti, Omwoyo gwa Mukama guli ku nze, kubanga yanfukako amafuta okubuulira abaavu ebigambo ebirungi, antumye okutembera abanyage okuteebwa, n'okuzibula abazibe b'amaaso, okubata ababetenteddwa, okutendera omwaka gwa Mukama ogwakkirizibwa. N'abikkako ekitabo, n'akikiriza omuweereza n'atuula. Abantu bonna abaali mu kkuŋŋaaniro ne bamusimbako amaaso, n'atandika okubagamba nti, leero ebyawandiikibwa bino bituukiridde matu gammwe. Bonna bamwetegereza ne beewuunya olw'ebigambo ebyekisa ebivudde mu kamwa ke. Ne bagamba nti, ono si ye mwana wa Yusufu? N'abagamba nti, temulirema kuŋŋamba oluddewo nti, Musawo weewonye wekka. Byonna twawulira nga bikomerwa e Kaperunawumu bikolere na wano kyalo kyanyu. N'agamba nti, mazima mbagamba nti tewali nnabbi akkirizibwa mu kyalo kyammwe. Twebaza Mukama olw'enjiri
Nzikiriza Katonda Kitaffe ayinza byonna, Omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana we omu yekka Mukama waffe, yazaalibwa omwana tamanyi musajja Maliyamu, eyali olubuto olw'Omwoyo Omutukuvu, n'ayuzibwa ku kujja Pontiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'ateemabwa mu baffe, olunaku olwokusatu n'agenda mu ggulu, atudde ku mukono ogwa obusaabuse Mukama abeere nammwe. Ayi Mukama tugirewo. Ayi Mukama otusaafu. Ayi Mukama okola yambaza abaweereza abo. Ayi Mukama okola bakatu. Ayi Mukama otuweerere n'amasaffe. Ayi Katonda okulongoosa emitima gyaffe munda. Essaala ey'Omwogezi. Ayi Mukama okwegayirira omusana gukwake emitima gyaffe, okukuumira n'ekisa kyo ekindi, okugye mu kantu konna ekyokimu, olw'okwagala kw'Omwana wo okuba okusinga Katonda Yesu Kristo. Kale ffenna ekisa Mukama waffe Yesu Kristo, n'okwagala n'okussa ekimu Omwoyo Omutukuvu bibeere nammwe ffenna emirembe ekitaggwaawo. Amiina. Kati bakkamuko ne ssaawa n'okwegayiza. Tusabe. Ayi Mukama Katonda Kitaffe, Katonda ayinza byonna, Mukama w'ekisa ekingi, omanyi byetaago byaffe, omanyi obulamu bwaffe. Mukama atugedde oyo si lwakubanga tuli beetaavu kyokka, naye lwakubanga tuyaayaana olw'okubaawo obulamu bwaffe, kubaako omutonzi waffe gw'osinga amaanyi, gwe nannyini byonna, gw'otuwa obulamu. Mukama twagala okusooka byonna okukutendereza, tuyimusa erinnya lye waggulu nga tugamba nti osaanidde, Ayi Mukama. Eggulu n'ensi bijjudde ekitiibwa kyo, weebwe ekitiibwa, Ayi Mukama ali waggulu. Mukama nannyini buyinza, tusooka okujja mu maaso g'ono okwenenya. Gwe Ayi Mukama amanyi munda mu mitima gyaffe, otulongoose, otunaazeko ebibi byonna, nga ekigambo kyo bwe kigamba nti ebibi byammwe ne bwe biriba bipakavu ng'omusaayi, bifuula byeru ng'ebyabyeruda. Mukama tunaaze otutukuze, otusobozese okujja mu maaso go nga tusaanidde, era okulewo owulire essaala zaffe n'okukaaba kwaffe. Ayi Mukama oli okusaba kwaffe. Ayi Mukama Katonda ayinza buyinza, bwe yatuteeka mu nsi eno Mukama n'ogitukwasa. Mukama tujja gy'oli mu kaseera kano nga ensi etusobedde, ensi watuleeta okungereza mu kaseera kano. Wamma ensi yonna waliwo cost of living crisis. Abaana bo bali mu kweraliikirira, abamu tebamanyi
kye banaalya oba kye banaasula. Mukama Katonda Kitange gwe mugabirizi. Mukama tukusaba ogabirire Mukama ng'ekigambo kyo bwe kiri nti labayo omuze kati kadde neesirabangako omutuukirivu alekeddwa. Totuleka Ayi Mukama mu kiseera kino eky'obwetaavu. Mukama gaziya ensawo z'abaana bo. Mukama teeka emmere ku mmeeza zaabwe. Mukama beewuunyise n'ebyamagero ebyabudde. N'okusinga byonna Ayi Mukama leeta emirembe mu mitima gyabwe n'obukakamu. Ayi Mukama wulira okusaba kwaffe. Mukama tweyongera okusaba tuleeta ensi gye watonda n'okuteekamu mu mikono gyo. Obutabanguko obuli mu nsi mu buli kitundu. Mukama entalo, enjala, endwadde. Mukama Katonda Kitange tukusaba gwe amanyi obwetaavu bwa buli muntu n'ebizibu ebiri mu buli kkoona y'ensi eno. Otuukeyo Ayi Mukama. Tusooka Ayi Mukama Katonda mu byonna nga tuleeta ensi yaffe Uganda gye tuva. Mukama nga waliwo embeera ezitali zimu ezinyigiriza abaana bo. Katonda Kitange ayinza byonna. Tukusaba oyingire mu mbeera z'abaana bo e Uganda. Mukama okyuse emitima gy'abakulembeze. Mukama okulewo enzigi eri abo abakamba, abasibiddwa, ababonyaabonezeddwa. Mukama oleete emirembe n'obutebenkevu mu nsi eyo. Ekiseera kino ng'ekirwadde kya Ebola kiyita mu nsi eyo. Twalabye nga batandika okuggalawo ebitundu ebisinga. Mukama byonna gw'obimanyi. Tukukwasa Ayi Mukama abantu bonna abakwasiddwa ekirwadde kino. Mukama tukusaba okiggyewo mu nsi yaffe. Mukama twalaba bwe wakola ebyamagero n'amaanyi mu kiseera kya COVID. Newankubadde ensi yayerebwa abantu baafa nnyo, naye Mukama Uganda wakuuma abaana bo. Ne ku mulundi Mukama totuleka. Tukusaba okuume abaana bo, owonye abakwasiddwa, owa abasawo amagezi, otangire abatannabakubwa. Ayi Mukama wulira okusaba kwaffe. Ayi Mukama twongera okusabira ensi eno mwe tuli Bungereza. Ekiseera kino Mukama kyakusoberwa. Bwe tulina gavumenti bwe twogerera nga wiiki nnyo emabega baali tetulina gavumenti ne tutufuna. Kaakati Mukama tuwulira ebintu bingi. Ayi Mukama tetumanya ani Prime Minister naye gw'omumanyi. Tuba tukusaba Ayi Mukama oyingire mu mbeera y'ensi eno Mukama. Kubanga wagamba nti baana bange bwe mbasindikamu okulya ensi ngamba tufe. Mukama tuleme okufuna obuzibu bwonna oba okufuna n'okusinga okuliwuka kano. Takkiriza embeera y'ebyenfuna mweno ensi. Takkiriza embeera y'ebyobufuzi mweno ensi. Mukama tuwondere omukulembeze oyo oyagala atufuge ate era omuwa amagezi okumulungamya. Tusobole Ayi Mukama Katonda okuweereza mirembe. Ayi Mukama okusaba kwaffe. Mukama mu kiseera kino tuleeta abalwadde mu masekkati gaffe abali wano leero n'abatasobodde kujja n'abo be tutamanyi abali mu malwaliro abali mu maka gaabwe. Mukama tukusaba Ayi Mukama ojjanjabe buli muntu. Ayi Mukama tuukaawo awali obulumi, tuukaawo awali obuvune. Mukama wonya abaana bo abali mu kulumizibwa. Tuwaayo mu kiseera kino essaayo munnaffe Ssaalongo
nga afunye okume alimirwa okujja kusaba kuno. Mukama tukusaba omujjanjabe era omuwonye n'abo Mukama awakati waffe nga kkojja Ssebuliba babadde nga tebabadde tebawulira bulungi. Mukama gw'owonya tukusaba obawonye. Tusabira abayita mu mbeera enzibu, abafiiriddwa, abali mu kusoberwa, abalwazizza. Kitange bakyalire era obawonye. Ayi Mukama wulira okusaba kwaffe. Mukama twongera okuwaayo obuweereza Kkanisa yaffe muno. Okusingira ddala tuwaayo abantu bonna Mukama mulina kyebakola okutwala obulamu bwakabo mu maaso. Mukama abakola emirimu egy'enjawulo mu teams ez'enjawulo. Mukama abakubi abakebezi abali ku lukiiko lw'Ekkanisa ababeera mu byuma betusabirako bateekateeka okusaba kuno. Abo bonna abajja Mukama okuweereza n'okuwaayo ayi Mukama okutwala omulimu mu maaso. Yongera okugabirira abantu basanyuse era oleete emirembe mu bulamu bwabwe, mu maka gaabwe, mu mirimu gyabwe, obakulaakulanye, obagaziize mu ssaawa z'ekiro. Ayi Mukama wulira okusaba kwaffe. Mukama tuwaayo okusaba kwaffe akawungezi ka leero. Abantu bonna abali wano Mukama obafukeeko amafuta go, obawe omukisa ogw'enjawulo, obakulembere mu wiiki eno egenda okutandika, obakolere ebyo byonna byonna bibayaayaanira mu mitima gyabwe. Ebyo byonna tubisabye mu linnya ly'Omwana w'Omukama Yesu Kristo. Abasabe musigale nga mutudde. Abakwaya bakuyigirayo akayimba kali special nga bwekateeka kunaku obubaka.
nze akayimba kakutte obubaliro era kanyumidde nnyo mwebale nnyo ddala kwaya kati kantwale omukisa guno okuyita Ssaalongo Kibuuka ajje atuweeyo ekigambo. Abalamusiza bonna amayeba banayingagira abasinaki bantusembye banga okusumba nakiwa abantu kwegatako naye tujja kwogera wamu nga kubanga kitwogerako kitundu okusaba kwa leero okwa Amakungula ate nze nga kubasiba kumwe n'abamu tumanya Amakungula tegategeeza se tujja kusanga okwogera kasi ekiseera kino kizibu nnyo kubanga twogera ku Amakungula n'ebitawo ebigenda mu nsi twagalira tujjukire nti omulimu aterana
Government is very different. So many more government government
Somebody will do that in the baby. And the man said,
Yesu n'obulamu ayi Mukama okusiimye ate tukolere omulimu ogw'ettendo lwatutuma kola ku nsi ebyo byonna tukusaba okuyita Yesu Kristo Mukama waffe kale y'oLuganda nzite akaliwo Abooluganda basanyukidde era tereeza
still very good. Kama mulungi ekiseera kyonna kati kanjogere ku bya Buganda mangu nnyo 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 okulamusa okubeeri Mukama wange abasajja mutaya yakwata ebirimu omunene nnyo lukiiko olutono olutulamu beebeewa yasakulana Mulamu project. In order to project owns this land this time. That's why we want to find what we project. Already, so open people are fighting this. If you pay enough, fight work is for me. Uganda in a large way. For a whole of the team, some of the job we are going to bring up a time and never done that. Mwetubeerera netusisinkana mbeera ey'obuvunaanyizibwa ennyo waliwo dina ze tugendako netuzinazinamu netumanyunamu netukola ki naye guno kuba mukolo gwa buvunaanyizibwa nnyo wa kitiibwa ate tuyigirako ebintu bingi nnyo kati ku mulundi guno tulina abagenyi ab'enjawulo yatajja kumanya baabadde baani oba anaamanya n'akaaba naye sijja bababuulira ekyo kanjira nkireka kijja kusumulukuka nga ddiini enaatera okutuuka kati nze nvunaanyizibwako okukwasaganya ekkanisa ya St Jude bookings za ddina baatuwaddeyo ka discount kakyaliko ak'emmeeza ka discount k'emmeeza kagwako nkya kati nga 25 ndoza lwakubiri nga 25 lwakubiri dina bulijjo mukimanyi ebeera mu Central London nga ensimbi empitirivu naye ate kakati ku mulundi guno wadde twagireese eno twagezezaako okubasalirako ng'obudde bukyali tubabbirako zaali £45 okutuuka ng'ennaku z'omwezi 10 ne tubalinda abaasobola okubukinga bambukinga kati twakozeeyo entegeka endala eya discount nti bwe muwera abantu 10 muba mujjuza emmeeza yammwe musasula £5.
Essente entuufu ez'okusasula omuntu omu ziri 55. Naye bwe muba 10 nga mugize emmeeza yammwe zibeera pound 55 buli omu bye 5. N'olwekyo mbadde mbakubirizanga ffe ab'ekkanisa okwekolamu omulimu. Tulina emmeeza yaffe etambula bulungi, si eky'omukungula lesi. Emmeeza yaffe etambula bulungi, esooka ebulako abantu nga 3 eya St Jude. Naye twagala kugulawo emmeeza ey'okubiri eya St Jude. Mujjukire ffe tutula mu Croydon, ffe aba St Jude ffe tutula ku mwanjo. N'olwekyo mwanguyire ekintu ng'abalala tebanaba kukiyiikamu ne bakitutwalako ne tutuula eri emabega. Tubeere wali okumpi we tunabeera awanyumira embeera. So ayagala okugenda ku mmeeza ya St Jude mbasaba muntuukirire tubeere nga tukozesa omukisa ogwo ogwa discount egwako ku lwokubiri. Ekyo kyekya Buganda Dinner. Eriyo nga 26 omwezi ogujja ogwa November ku Grand Sapphire Hotel Kalewe. Wamugimanyi egyo mulala yakaya mulowooza bagenda ba superstar bokka naffe tugenda bulungi. Kakati ekyokubiri kye nsaba okwogerako kwe kubakubiriza ng'Abakristaayo. Manyi omukubiriza ateekwa okuba nga amaze okubakubiriza nze nyongerezaako bwongereza nti tulina ensonga gye tubadde tujja tuwulirako okuva emabega bwe mba mujjukira Archdeacon Skilton yajjako wano n'empapula n'atugamba nti batuwadde okwerowooza oba twagala okuva mu mbeera gye tutambuliramu gye bayita fresh expression tufuuke embeera gye bayita Bishop Mission Order oba BMO. Mu kaseera ako Abakristaayo bonna baagaana ne baagala basigale nga fresh expression. We twogerera kati wayiseewo ku bbanga naye ekirowoozo ekyo kyakomyewo. Bakikwasiza Reverend waffe wano, Reverend James, era yatusabye nga Ekkanisa y'Oluganda twerowooze ku nsonga eyo oba twagala okusayininga ekiwandiiko ekitufuula Bishop Mission Order. Bwe munaaba mujjukirako katono ekigambo kya Bishop Mission Order ndowooza si kipya mwakinnyonnyolwamu, naye bwe munaamwagala okukinnyonnyola omulundi omulala tulina omukisa ne Sande gye tuddako okusaba eya Novemba. Tulina Sande ejja esembayo mu mwezi. So eyo Sande tusobola okufunayo omusomo omutonotono okubannyonnyola bwe muba nga kwekusaba kwano. Naye olukiiko lw'Ekkanisa lwasinkanamu Reverend James ne lumutegeeza nti twagala okumanya enjawulo eri wakati wa kiki kye tuliko kati nga fresh expression ne Bishop Mission Order, tusalewo kiki kye twagala okufuna. N'atugamba nti ajja tufunira omukugu okuva ku diocese ajje wano okusaba kwaffe ayongereko gye tuli. So service eddako eya Novemba esooka ng'ennaku z'omwezi 2 Novemba ye service eya Novemba ejja kuba esooka. Tulina omukugu omukulu bamuyitako ajja okuva mu Southern Diocese ajje okusaba kwaffe okwo atubuulireko ku kigambo kya Bishop Mission Order kiki. Ntegeerekese simanyi oba aliwo alina ekibuuzo naye kyo tuyinza okugira nga tukirekawo kiri, naye ffe kye tubakubiriza ng'Abakristaayo mwenna mujje bangi mubeerewo muwulirize ebigambo bino. Ekyokubiri kye tubakubiriza abakulembeze bammwe ku lukiiko lw'Ekkanisa bafunye enjogerezeganya nnyingi nnyo ne bakenkuka ensonga eno bamanyi bo kiki kyetegeeza. So osobola okutuukirira Mwami Mutumba, osobola okutuukirira Mwami Kalanzi, osobola okutuukirira Ssaalongo Kibuuka, osobola okutuukirira Mwami Mukiibi, osobola okutuukirira Omukubiriza Gladys Kavuma, osobola okuntuukirira olwaleero essaawa yonna ne twogerezeganyaamu bw'oba ng'oyagala okumanya ebisingawo. Naye nga
ekyo kikulu nnyo nti tulina obudde butono ffe ng'abakulembeze twagambye nti tetujja kubasalirawo mu abakristaayo kuba mujja okusalawo wajja tulaga n'olwekyo kitwale nga nsonga nkulu ate era mukigoberere n'ebigambo ebyo ttiimu Yokaana bategekedde ekijjulo makeke ekyo yegenda okubeera sitaata ya Buganda ddini kati mujje mutestingeko ebintu ebiwooma webibeera asobole okusasula Buganda ddini Mukama bawoomesa webale nnyo omukungu ebigambo ebyo mbasaba mwenna ngambe ab'emikwano n'effamire mubeerewo nga 2 Novemba kubanga bwe tubeera abangi tusobola okulwanyisa ekintu kye tutayagala ne tusalawo ng'ekintu tukimanyi kino kyekituufu tulina okuyimirira ku mazima ebyo njagadde bagamba kati services zigenda okuddako nga 3 Oktoba Mako yegenda okuweereza ate nga 2 Novemba Matayo yejja okuweereza bebale nnyo tubalire endala ebya Krismasi biri mu kutegekebwa mwebale nnyo mwebalire ddala okumpuliriza Mukama abatambuze bulungi bwe muba muddayo eka era ne wiiki etandika ebagendere bulungi n'omwezi gugweko bulungi ate tutandika omwezi omulala ekyo Mukama abakuume. Kale nga tumaliriza okusaba kwaffe tugenda ffenna kwatula essaala eyo wamu. Mukama atuwe omukisa atutangire eri obubi bwonna era tume bulamu obutaggwaawo gende emirembe gya Kristo. Kale katuyimbe oluyimba otukulembere ebisumba waffe nga tumaliriza. To